Khalifa Aganaga Akachumbali TV kati ninya abantu bagala okumanya tukola tuwulira akantu Khalifa Aganaga nakamba back na accident kategeeza ki ategeeza nakamba accident ndi teyajja accident tebyali bya just ekyalina okuba. It was not an accident. Khalifa okubaawo not come by accident. Not come by accident. Kuba kulaba abatulaba bakyali bange mwana mwenna bataddeko amaasero nga mutuwuliriza amanya nedowoozi mwemita Khalifa Aganaga okuva neno ku Bad Character Jamrock Studios Nateete. Science okubalaba nate. Tusazeewo tukunoonyeeko actually tugende straight ku nsonga gwomu eyabeerako ne ba radio yakolako ne radio. Abayimbi nga basusse okwogeza radio. Ekintu ekyo munayi kizze naye nga ate kibi kati ffe ng'abantu abali lweru ndabira ddala nga mwana kibi bakozesa erinnya ly'omuyimbi ne bapromotinga waka waabwe ekitandibadde kibi naye kye neebuuza bye bakifunamu because eyo nayo copyright nti okozeseza eddoboozi lyoli ne famire ye efunyeemu because copyright ekwata nnyo omuntu akola ekintu ng'akifunamu ssente. N'omuntu bw'akola ekintu kye nga kiri domestic nti kyawaka kyakuwuliriza mbuwuliriza akoze maloboozi gega ayo bakozesezza radio just bye byakuwuliriza ne the mere fact webigenda nti oluyimba lufuuse naddala alikoze oba amaloboozi mwe balutadde ali commercial afuna emirimu alya kwolwo oluyimba credit waliwo credit yeetaaga okugendayo. Abantu abasinga mubeera eyo ne mukozesa waka wa radio naye temutuukangako waaba radio temumanyi kikiriwo temumanyi kye bayitamu temumanyi mwe kiki mukola bo kye bayisa kitya kubanga bakayanira ne music waabwe nti tebamufunamu ku YouTube abantu bangi bamukozesa kati bagenda owulira nga amaloboozi g'omuntu waabwe ge gakola hiti kati buli muyimbi ayagala okuyisawo oluyimba lwe akozesa maloboozi ge agenda kaliro ka radio kati ekitandibadde kibi because promotion wise kikola naye abo bekikoledde ne bafuna hiti ne bakola emikolo ne bafuna zi show but bawo akatono akobuntu keberowoozako ne bagamba kano katwaleko mu family ya radio kubanga radio atuyambeko okupromotinga waka waffe abantu okumulaba okumurecognizing so ye time bekubemu mu mutima nti naye waba taliiwo omuntu mulala asobola okukozesa amaloboozi ge n'ayitawo nga ayitakoze ekitafunyeemu. So sikiwa nti oba family ya radio bali bulungi sikiwa nti baana basoma sikiwa nti ki so kati omwembi oba okozeseza amaloboozi ga radio ne gayitamu n'okola hit payback akatono okotwalayo iwaba radio tulabe nti bakoledde hit because waliwo ne company emu awo eno omuyimbi oluyimba lwe luyiseewo ku lwaki ku radio company ina sente nyingi nnyo omuyimbi ali international naye do they sit down and think about radio's family how they feel okitegeera kuba kihatinga radio alina baganda be nga bali badependingira ku ye wizo tumulaba laba engeri gya okitegeerayo they don't even give credit to Wizo teba okitegeera kubanga era Wizo yasanga radio ne bakola naye okitegeera do these people really bakirowooza ko ne bagamba okusasula ku ba radio abo oba abantu ababe kugamba bekikwatako abali badependingira ku radio kubanga mwana kyannako okubeera nti kati bakozesa amaloboozi ge ne wakawe okufuuka bakabina okuyisawo wakawawe so kisimanyi nti oba family efunamu so bekubemu mu mutima babeka katono ke batwalayo. Talk of all this, why are you hurt? Like lwaki walumiddwa nnyo? Numa kubanga oli alina family. I went there to radio's place. Yeah. Things are not okay. Things are not the same. Okitegeera. So you rather leave them with the pain, not ever hurting, using their omuntu waabwe. Okitegeera ntakozesa ddoboozi lyabwe n'olikoloninga n'olipromotingisa abantu abalala. Ne bafunamu ne bafuna ebivulu ne bafuna ssente. Okitegeera so nze nganze kintu kyonna nga wegambye nti copyright ekwata omuntu akozesa ekintu ng'akifunamu ssente. So kati okozesa amaloboozi ga radio no promotinga wakawo n'ofuna zi shows n'ofunamu ssente no maintaininga business yo. I think tikyetaaga copyright emale kukwata oba bamale kukola ki because tewali wajja kukwata naye wekubemu omutima omanye nti bambi radio alina maama we alina abaana alina baganda be gulooza bawulira batya ng'oli maloboozi ge mufunidde hit shows kuba bakumaintain bagamba olina oluyimba oluliko
naye nga tolina kyokoze ki kyoteeko. So abayimbi bonna abakozesa radio mubeeko ke mutwalayo, mubeeko ke teri agenda basiba, teri agenda bagirako ebintu bya Uganda byebyo system bulungutu. Naye gwe ng'omuntu kikwatako n'ogamba naye mutuufu singa oluyimba lwange luno terwandihiitinze naye balutadde mu radio abantu ne basooka baluwakiramu, beeko ke ntwalayo. nga munnamawulire can witness nti mwabo tulina Maazawi Kalo Kasita yalukoze, waliwo n'omwana omuto wa Pretty Banks naye yakoze. Kye kirina okukolebwa Khalifa beside taking anything to the family, kye kirina okukolebwa wooli ng'omuntu yakolako nabo wizo waali kati kikwasaganya ku muntu alina obuvunaanyizibwa n'okulaba ani akwata amaloboozi ago gateeka mu nnyimba ezo, okitegeera kozi kiri ligo. Oli ayinza okuba yafa naye alina family, eyo bagita catalog. Nti oddidde catalog y'omuntu gy'asobola okufunamu ssente gwe n'ogiwa abantu ku bwereere, okitegeera kubanga olwo music wa radio mungi nnyo ataafuluma nga batalumulumu, okitegeera. So people are confused, balowooza oba ennyimba abo zibayimba zooli, oba ennyimba omusajja yazireka, oba ennyimba yazireka kubanga ne studio mwe bakolera yakolerangayo ennyimba, okitegeera. So nze mbadde mbasaba babe bakisa, teri agenda bakwata, okitegeera kuba I don't think the family can afford balooya n'okugenda, okitegeera mweyo yonna fight kijja sigalawo nga kibaluma nga gwe weeyagala n'engeri bambi baluma. So abakikoze abakozeseza amanyobozi ga radio mukwate akasente muzeeyo kumugendeeko omusajja gye bamuziika ewaabwe, mutekeyo kasente family awo nabo banyumirwe. Negwe sebo omuntu waabwe yalina oluyimba hiti lutambudde buli wamu ne tebalina kye bafunye. Swangize ino omuyimbi oluyimba lukubye international, kino bw'atagenda n'akyala oba n'alaba ku maama kye tuyita tutya, si mululu, guba mutima mubi. Kubanga olina okutegeera nti oba oyagala oba toyagala ddoboozi lya radio erikoze oluyimba olwo, and people want to listen to radio, they don't listen to their artist, and the song is popular because of radio, and radio's version is popular. Even the other song has a video, but still the audio with radio esingira ddala luli olwabali lwasinga olwabwe, okitegeera. Ne video gye baagattagatta esinga views okusinga eri, okitegeera. So katono ke baba bafunye balina okukkiriza nti kino okitegeera ono ya influences abantu ffe ne tufunamu. So tekigaana bivulu bafuna shows za international kwata miliyoni 2 zitwalira abewaka bali kanyama. Okwesigama ku kino tugambe nti abayimbi tebakyalina waaka promotion wise bikyakalubyemu. My TikTok eno econfusinze nnyo abantu, ebintu ebina engeri gye bikyankalanyizaamu. Kati abantu banoonya obukodyo bonna okuyisaawo waaka bakati waaka ayitira ku TikTok wa social media ne mainstream ne peaking. Kati olina okunoonya ekintu ekikukwata attention ya TikTok. Kati kyobola abantu beesanze nga promotion ebayitiriddeko ne bagamba awaye kati bwe nkiyisaako wano kisobola abantu basobola okukiwa amatu. Radio wizo embeera gyali musi ennungi right now, gw'ogamba essaawa eno yeetaaga ki? Kuba abantu abamu bamujajinze mu ngeri zaabwe. Wizo waali yeetaaga mukwano, yeetaaga bamulagira awo. This goes to the family. You're going to lose a brother and then come out and cry. Okitegeera, I feel bad to see the brothers performing, going where nga yetaliiko. Okitegeera, it's the time. Ankubulireko abakiga abo boolaba lwaki tulaba nti abakiga bagenda mu maaso, abanyankola abo biki munaabwe wafuna ekizibu tebamuvimba buvimbi. Okitegeera nga walaba kankukiza mpu Rashid Lukwago munaabwe bategedde ayavuwadde ekifo ky'okwesonda bonna bagagga ne bagamba nze mufunidde 2 mufunidde 5 mufunidde oli omukiga bw'ayavuwala oba edduuka ebalibba bakola family meeting, bakola n'embaga family meeting. Buli omu n'agamba nze gundi mukosimasi nze muwaddeyo miliyoni, nze muwadde emitwalo 15, nze muwadde ente 2, nze bagenda ova mu meeting ng'omuntu abadde yaggwawo afunye capital ino miliyoni nga 3 zibamusondedde nadda naggulawo edduuka buto naddamu n'akola. Kati ne wano bwe kirina okuba muganda wo bw'abanga takyakola ng'omulimu guli gwakyankana gwe yali ayimba naye yino time kubeera ng'omubeererawo omuwani ku ssente wadde takoze eki
performance omuwa collabos omuwa ennyimba afu abeere busy koze ekimuleetera okubeera mu embeera tali busy I think is lonely nze ndabanga ali lonely kitegeera ali lonely yali yekka tirasobola tegeera bizibu bye okujjako ate baganda be oba okujjako ababa muri close aba family kitegeera ali mu depression y'amaanyi omuntu yali receivinganga ewiiki emiliyoni nga 7 miliyoni 10 kati tebakyamuyita ku bivuga because yaluzinga muki muganda we okitegeera so bakitegeere bamubeererewo nga kyali waabwe. As AI today is penetrating, why Weasel like lwaki takozesa AI nayimba n'omugenzi kuba mugenzi bamuyimbisa buli lunaku abalala Weasel tasobola kikola anti Weasel tekikola kubanga Weasel ne bwakikola people tebasobola kitekinga nti AI bajja looza ze zimu ku nnyimba z'omugenzi yakola zeyaleka kubanga kizibu nnyo okwawula eddoboozi lya AI lya kubanga kiriba kita cloning eddoboozi bali cloninga AI nesoma characteristics z'eddoboozi ly'omuntu nezireeta nga ziri perfect kati ne Weasel ne bwakolera oluyimba bajja gamba it's one of those songs radio zeyakola kizeyaleka so Weasel ye ayina kutandika solo career bino ebyokufuna abaana bamuyimbireko kisemba because tata waba afudde teri agenda kudda mu kifo kye those people can help him ku performance naye kuyimba nti okusuta oluyimba I think Weasel asetulinge atandike solo career afune ba writers bamuwandiikire yeah ba producer sike kaseera okubeera arrested in this of AI abateeka ennyimba zaabwe kuba bamuwona awulidde ba producer be bawa idea abayimbi tuteeke mu radio ba producer bo bagamba ki abakikozesa bali unprofessional yeah ekyo kibeera unprofessional kuba kukoppa batandise copy and paste because producer kikakatako omuyimbi omuyimbisa nakuba notice zonna nakwegamba na potential eno ogijjayo ne kati buli bw'omukotogera n'omugamba tujja teekawo AI creativity ye ejja kufa tajja kulowooza ku soundinga bulungi tajja kufuna inspiration kuyimba nga bali bakabi kubanga amanyi byangu so producer bali mu kukonya abayimbi babanguiza nti no promotion kyangu tuteekemu oli which is wrong nzisagala kuteeka muntu yenna njala nkuba amaloboozi gange gawoome nga agooli gawoome omuntu appreciating nkola oluyimba hiti yange nenga teriiko ate gundi yagikoze ate ng'osobola n'ogenda ku stage n'ogiyimba okitegeera ne kati erimbamu AI ogenda kugiperforminga abantu tebamulaba radio okitegeera so abayimbi mufune confidence you can still look for good music the problem is mugenda abantu ne bawandiikira ennyimba embi osanga mwana ali desperate ebyokuyimba biganye n'agamba kankwate ennyimba zange nzigabe okitegeera it's very hard for such a writer to give you a hit a real hit naye jangu ba writer abakoze ku zihiti nga baziyimbye okitegeera kati bujiwa Khalifa ajja kukolera hiti banga Khalifa mbwa writer sigenda fuuka bwakabi kusinga mbundi writer mbere wakabi kusinga Khalifa aganaga I know so kati kino nkikola bukozi n'omutima omulungi n'okwagala ekintu ekirungi so sinti tuli desperate mbu twagala batulaba mbu batwagala tuyitewo no twayitawo dda so ako kalowooza eri abayimbi abagula ennyimba kidipendinga kwani gw'oluguzeeko kibula mukayana nnyo n'abaana oluyimba lwange lumaze okuyita baalubbye kitegeera it is publicly known nti Pallaso takwatagana Alien naye ekifaananyi Weasel kye yalaze okuddukirewa Alien kitegeeza ki someone logical so tutangazaamu kiraga nti balumwa Weasel Alien they want Alien to be their friend they have realized their mistake Weasel wadde yasa agendayo naye wadde obagamba bamutamiivu neteri mutamiivu abagambwa okitegeera Weasel agendayo because alabanga gwe yandibadde kyaliwe tiwali nsonga lwaki bakola ki at this moment yes so kati wabanga brother we tasobola ye ku reconcilinga nono yinga mulaga nzi kikyeri sikinaako buki buzibu ate Weasel ajja kubeera bridge okugatta
Alien Palaso. ne Palaso. Oh. Because Alien yetaaga reconciliation yen ne Palaso yetaaga reconciliation yen. Buli omu okusigala abo kuba bafaani eri bawaga bano bagamba ebyammwe munabikola tetujja bikola zi challenge nono agamba nange abange tebajja kuwagira bibyo. At the end of the day the artist is losing out. We are losing as a Uganda. Okitegeera ne Uganda losing because abantu beyawuddemu. Alien ayina abafaani amagye gonna agandikoze oluyimba kubanga era be bakolanga ennyimba za Palaso. Yeah. Abandikoze ennyimba za Palaso challenges kati batekawo kiri nti oyo yagira boss wange. So bwe tubijjawo ebyo bonna babeera makimbye. Okitegeera too long can't make it right. So nze ngamba Palaso muganda wange nkwatagane ne Alien mukole ekiyimba awo ebintu bitambule muve mu ebyo. Ekibuuzo kimu kyenina bwe babeera nga bano abayimbi bonna abalina ebibiina by'abayimbi bya subscribingamu tulina ebibiina by'abayimbi bingi UMA Federation naye nga tebirina maanyi gasobola gamba ku bantu baabwe be bakulembera nga bafa kimu corporate balwanira corporate naye nga abayimbi bakulembera tebasobola bagamba nti kino mu kikomi baba bayina authority ku bayimbi. Bwe bituuka ebintu by'abantu abangi tugenda mu democracy nti no oba olina kyoyagala okugamba bali abantu olina okuba nga muli bangi kubanga at the end of the day nabo bakozesa democracy ne bakozesa numbers ne bagamba wali nti bannange abayimbi tubalina gundi mumulaba kati gwe ng'omu ey'omulugunya kijja kubeera kizibu olwanisa abakulu abo okuggyako nga bonna abayimbi bonna bebeegatta ne beemulugunya eri administration ne baba bakulembeze bajja kuwulirwa. Okitegeera naye bameera nti gwomu yekka gwakayanye nti bakati sinze enkayanye ate nga abalala bo balaba ekiryokke gwe bajja kulabanga mu Nakatemba bajja kutwala nti oli bubi bajja kulo. Okitegeera so abakulembeze okubagamba ku bayinza obba abamu tebagambibwako yes naye okubiteeka mu nkola kyetaaga abayimbi nga baweze nga numbers then neziconfronting nga mukulembeze nti anaye gundi otufuze bubi. Okay, kikyofumba these days? Kyenfumba era muziki mwerere tugenda kuta ennyimba era nga olwedde twatadda. So tulina akayimba akapepa kayita Ndeese Kafuluma Friday eno era obimanyi bad character muziki tugenda bakuba muziki paka last. Akati nnyo obadde osabye oba baconciliating between Alien and Palaso naye nawe tutaga reconciliation yo ne Fiki Gaza enaabaawo etya? Fiki Gaza alina okuneetondera kubanga yagamba yagenda ku poliisi ansibe mwadde ekivulu tazze kuyimba tayimbye ate awulidde mbu tukoze simbu ate ebbaala ekoze ate agenze ku poliisi andoopi nze bansibe byamaliriza yegwe basibye ate tebamusibira wano ng'ate yeetaaga eddoboozi lyange nze okuteekayo furiki. Okitegeera kati nga ku muyimbi omuto okufuna shooko bwetyo ezo shooko ziraba ffe abazibeeramu n'oddengu era bw'ateegendereza okumusiba Saudi gali maanyi go si maanyi gange naye ono muyimbi olina omumanya nti otuusa ku bantu obulumi bungi nnyo gw'omanyi nze namalako ntya nga abantu bali wali oganye okujja nga sente ze ziganye. Okitegeera nannyini bbaala akolima abafaani bo bakolima. Okitegeera promota akolima bintu bingi nnyo ebisobola okutuukako olw'essaala embi ez'abantu. So oba ofunye chance yimba oba togenda yimba omuntu mugambirewo. Okitegeera kuba sente zonna sho tuziyimba naye oli akukubira n'omugamba wuwo n'agamba wuuli n'omugamba siriiwo n'akuta n'anoonya omuyimbi omuki naye kati ebyokugamba mbono kamulageko gwoba weeyonoonera kuba nze mba nkulaza omutima omulungi ne nkuwa omuki omulimu gwate gw'otasobola nakumpa. So nze simulinaako nnyo obuzibu buli awo bw'aba nga ategedde ensobi ye nebiba nti no byakulemezaamu mu bya ggaali simanyi ebyo byangu eby'eggaali nyangu nnyo naye wazibu ewa musiki nti eggaali tekuyamba nga tulina musiki nti kalifa gwoba weesimbyemu ojja kugwira bwereere bwatakuvaamu agenda kugwa ajja ggwa because teriyo oluyimba lwange nalumu lwosobola kompeyalingako lulwe. Even their biggest song with Chameleon, his biggest song
nze kolabo yange n'omuntu yenna oba ne Chameleon oba ne Gulu Live tosobola girankinga ngambu it's the best song of Khalifa. No. Okitegeera. Ate nga ne Kiboko Fire ali myaka ngobe emeka ne nakati amanyi galina. So oluyimba lwo lubate lunatuukako wadde kkoota ya manyi ga Khalifa nti nze mba nkoze oluyimba n'omuntu nluhiitinga. It's not bubblegum music. Sinti bannyamba. Si biboozi. Okitegeera. Si sympathy. Bibeera bya business we pattern. Chameleon akkiriza nti ono muyaya akuba. Ate nga sikoze naye kubanze newala nnyo kola n'abayimbi abo. Namala ku establishing nganze. Nesooka nkuba yiti zange. Kati nendyo kande tandika zi collabs n'abantu. But your first hit is a collab. How do you ogenda kulwanisa otyo olugyewo because you need to olina okufunayo oluyimba olusinga olw'amaanyi okukiyitamu ekyo. Beside from his song with Chameleon, do you know any other song of Fika? Tetubiwulira. Tawulira nyimba zawe za Fika. Tetubiwulira. Alina Bukuta, alina Sanyu. Omanyiruliwa. Ngenda zinoonyaako wano naye nze munegwa sosoze ngamba mmanyi oluyimba lumu lwe lwa Chameleon. Pozi ne lwe bagamba okuta Sanyu. Balita Sanyu. Nayo yali kolabo wa AI. Sanyu. Kati. Sizo nyima ndoza zemanya tero terwafulumye. Baluyita batya? So kale mwana muyimbi kyenyizo kugamba olutandika olutalo. Totya gaali kuba gaali. Tekati wano tuli kubadde kala kitafe bananyini gaali. Okitegeera. Tugirabye eri wansi. Bwe oyagala gaali nga tukuyumbulira gaali. Nenge nagambye kano katale ka music. Bino bya ki? Gwe nkuba ndongo nkakase. Simple. Tewali kirala si tutalwa bigambo si bakigwe nkuba ndongo. Nze bw'onkuba ndongo bompangudde era nja kujja no confessing ngambe baabe ekisajja kikubye. Naye kati sawa zibantu nakuba. Talk of Jacobo's reaction. Yabudde na agamba nti mulimu abayimba abalina hit eziwera nga bw'obasinkana osaana obafukamirire ng'obabuuza. Bayimbi ki aba bewandisanye Khalifa bakusanga mu kubuuza afukamire oba yeewombeka? Fiki Gaza. Alina okufukamira. Alina okufukamira. Fiki Gaza. Fukamira ne kweyambula ne beeyambula. Baga sebo. Sebo igwe. Omulala. Banjawo naera gwe balooyo n'abagenderwaho. Fayira muyeyo. Okay, obugambo obusembera abakulaba. Obugambo bwange obusembayo. Naye obugambo bwange lijja kubba omutuuze Kenzo omwezi ogiwe musajja muleki. Kitegeere waliwo ebitagenda bulungi ate tolabisa kubanga mufunamu. Nga wafuna mu Kenzo yabeerera walinga yakava ebweru nga gwa ofiisi gwakwata ssente emirimu gyonna gwagikwata. Sabanayuganda mwega okwapreciatinga. Nyinza okuba nga sikolagana naawe. Naye ate toddaayo ate kwogera bingi kubanga tosobola na bagamba birungi byenna kukolera. Okitegeere oyogera kimu bibi. So Jacob omutuuze naawe si gwali perfect. Kwa era naawe ennyimba zaffe tewazizannyanga. Wazannyanga za buwala bweyagala kulyamu. Neddembe ne mugiggalawo radio y'abantu ne mugisuula kuvuma bayimbi na butakola bintu bituufu. Kati kugamba radio nebulwa listenership nekendeera abantu omayiba abantu bano bagezi babosi ne banyiga babantu bagezi gwovuma nobeera ku mpewo novuma abayimbi nga bakwesonyiwa ng'omuyimbi agamba family radio temugitega enze n'omulala nga kati ne bafaani agamba radio bavumye omuyimbi wange radio kati bamaliriza bali ku YouTube. Okay, tuyanziza